ne leero mbadde mubanja 10 nga taagala sasula wemugambyeko asitudde Flampe nanjiwako buto. Linda Nabwami omusiisi wa Chips yakwatiddwa poliisi y'okkabaawo oluvannyuma lw'okuyiira Namenyi Gerard Flampe ya butto ebadde ku sigiri ng'amulanga kumubanja nusu 10 n'ekifo we bakolera. Uganda nga badde amubanja 10 yuke yali amubanja ogolula n'agenda n'ebintu bye waka namukomezaawo ate amubanjiza leero amuduyeko butto yukire amugamba ati agenda kumuyiira butto. Kigambibwa nti ababiri bano baludde nga balina enkayana ng'entabo eva ku ssente nusu 10 n'ekifo we bakolera. Oluvannyuma lw'okwokya Gerard asabiddwa okumutwala mu ddwaliro ekintu kyagaanye era abadduukirize ne bamuddusa mu ddwaliro eririraanyeewo. Abaddewo empaana za mudaala ate nga n'ajja ku mudaala n'ali ebintu taagala kukola kusasula kati omwana wakedde kumakya okumubanja ssente ekivuddemu n'akwata buto n'amuyiira ko kyakola kumukwata 10 kukola ki kusasula ssente zabuto buto ng'akola ki asasuddemu mu budde kati omwana wamaze okujja omukazi ne tumugamba omwana tukoze tewuyo amaze okukola ki kumuyiira buto mukazi angambye kimu nze sobola kukola ki kuba uyambi sigenda kukola ki sigenda kumujjanjaba. Gerard Namenyi gwe tusanze mu ddwaliro annyonnyodde obulumi bw'alimu era n'akakasa nti abanja omukyalo ono. Kuva dda ngamba agenda okuyiira buto yali akola capati nemugamba ku ssente yangamba ngenda kuyiira buto ne leero mbadde mubanja ssente zajjo 10 nga taagala sasula wemugambyeko asitudde Flampe nanjiwako buto. Tutuuseko mu kifo ababiri bano we bakolera abalinaanyeewo ne batunnyonnyola ebyabaddewo. Yagangiza walusibu brand omuvubuka bwe bayidde buto tubadde tukola naye omukazi ono abadde amubanja ssente nusu 10 kati okujja nti naamubanja ssente ze zabadde ali ebintu nga tamusasula amuyiiriddemu buyirizi budde. Omukazi akolera noffe n'omwana tubadde tukolera ate mbadde nakamugamba nno buto yagenda kutuyiikira n'akulosinga abadde ayimiridde n'akola kinenjembo abantu bonna bakasoma abadde ne bamugamba tereza buto ng'addamu okukola ki muyawukaya naye wakola ki mbuwawo ekifo kikyammwe ekyammwe kikoma wali. Wabula ye Nabwami atwaliddwa ku poliisi swala okungi era aganye okwogera naffe ng'ono alabibbwako ng'ayingizibwa mu kaduukulu. Luke Owosigire amyuka omwogezi wa Kampala n'emiriraano akakasizza kwatibwa kw'omukyalo ono era n'akubiriza abantu okufuganga obusungu okwewala ebikolwa ebitiisa okubaleetera obuzibu. Omukabaawo yakutte omukyala gwe bayita Nabwami Olivia abasinga bamumanyi nga maama Patience. Kigambibwa nti yakutte butto ayokya n'amuyiira munne ku bigere era ng'ali ku biwundu mu ddwaliro. Kyamuyina kumubuulirizaako kigendererwa kikyabadde kino ebirala so nolwekyo aliko omusango ogwokuba nti yalumizza omuntu n'obugenderevu era nga wakuba atwalibwa mu mbuga z'amateeka essaawa yonna. Abantu okukuuma obusungu ebiseera ebisinga ne bwoba olina obusungu noonya engeri gy'oyinza okugonjolamu nga oyogedde kintu ekikulu n'omuntu yenna wano oyo gw'olowooza nti yakutuusizzaako ekikulu ekyo osobola okuba nti nomumukakkanya okusinga okukwata ebintu ebyokya n'olumya omuntu ekiyinza n'omuviirako obulamu bw'okugenda.